Tulina ababaka 58 mu kibiina kya National Unity Platform abakiika mu Parliament. Abagendera ku kaadi. Abali ku kaadi ya National Unity Platform. N'ogamba olwo n'abatali ku kaadi abeegatta. Abatwegasseeko nga Honorable Nsanja kati n'abalala. Buli mutwe gwa mubaka wa Parliament gufulumirako obukadde 45 omwaka. Kakati kwata miliyoni 45 omwaka ze calculating baya ababaka 58. Tayimuze emyaka 3. Twakamala tuba tusobola okukola ekitebe kifaanana bwe kitu. Ate president n'agamba nti twali tusobola okugula ekkololo, twali tusobola okugula emuyenga, twali tusobola okugula awalala oba enaggulu n'awalala. Twava mu ghetto. Tulina kugula mu ghetto. Eyo kadi ya NUP abaana abasukka 29 baafa. Era ebifaananyi baabitimbidde ddala ku kitebe kya NUP nti bw'oyingira by'otuukirako. Omusaayi gwabo ffe gwe tutuddemu, omusaayi gwabo ffe kwe tufunira allowance, omusaayi gwabo kwe tufunidde ebitiibwa. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Anyongere kujukiza ntukola airport pickups obokoma wano mu Uganda so tukontaktinga 0706794729 tukikola mu ngeri ya mirundi ebiri so kujja ngo tunyumiza ku mboozi obogamba muvuge safely buli wamu tutuuka wonna. Betty Stacha ne Beauty Studio basangibwa buloba ku nsonga y'okunyirira yagala okunyirira kola makeup w'omulembe okustylinga nviiri kupangisa gomasi ez'okumikolo ojja kwekwata Betty n'okuyigiriza ayigiriza. Suplex Gym basangibwa bwegere kavule wano Kirinnya ku ludda oluyitamu oludda e Bukasa opposite former Infano walo kaliniri waggulu awo. Suplex ojja bbanga w'obasanga ku nsonga y'okkola dduyiro kutoninga mubiri okusala mubiri okukola akanyama ebifaanaganako ng'ebyo. Twine Honorable Kakoza Fred tusinzidde mu kibuga ekyekireka wano kubanga tuwayamu. Honorable bugenda bitya? Mu Kireka Rehabilitation Center. Kireka Rehabilitation Center eri mu kibuga kyekireka. Bakibattaka nawe baagala okutwala. Byazeemu. Nzijukira era emabega eri yonna. Twaliko wano eri batundayo side eri twaliko wano nga bagezaako okumenya ewantu awo ne tulyoka tulaba abaliko obulemu nga balwanagana babayita bakoti bairifu babayita bati abeera duumiramu era nina clips zennina ezimaze ebbanga eri emyaka egisukka oba 7 eri engulu batundayo kati tukyasigaza kana akatono. Atunda ngani atunda wano tetumanyi ffenna nze naawe kati abajjagala okujja abantu tuyita bagamba nti gundi eyanguza bassebo ne bannyabo abatulaba abatuwuliriza. Yenze Kansala Kakoza Fred akiikirira ekitundu kya Namugongo Division Kireka ku lukiiko lwa district ya Wakiso era nze chief whip wa district ya Wakiso mu kanso omu ndoza mu bufunze nze ntwala mu kanso ababa wabula government aboludde oluvuganya ebibiina byonna ngo bigasa sayini byonna nga mbigase nga nzijeko NRM abo bonna nze mbakulembera ndoza balinga 9 balinga 9 mu babiri kubanga olukiiko luli mu 12 kati 9 mu babiri obogase DP ne NUP abali mu kanso ya Wakiso. Okay, tuline Honorable Kakoza Fred tugenda kubaganya ebirozo ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga. Obadde oyogera ku bantu sponsoringa program eno okulaba ng'etambula ssebo nange njagala okwegattako okubeebaza okulaba nga tusobola okuba nga tutambula kubanga batandika okwezimba bwe bati n'abo abanene ennyo batandika bwe bati n'olw'ensonga eyo nsaba program eno bagiteekemu amaanyi bagyongeremu amaanyi esobola okukola ebyo byennyini ng'abalabi bakola ki naye tubeebaza okusinziira ku bagoberezi b'endaba kati be tulina webala omulimu ogwebalira eddala naye ssebo nange agikuba tagiwoomya
Ng'atero atya. Kaakati sebo nange mwenna abawuliriza abali eyo naddala abali emitala w'amayanja. Nange nina bizinensi. Omuntu nina sinotrack. Ayagala omusenyu, ayagala dikowa, ayagala aggregates, ayagala plaster sand, ayagala stone dust, basebo ne banyabo abatulaba mwenna abatuwuliriza bino tusobola obiyimirirako ng'ate olina omulimu gw'okola. Bw'oba tolina mulimu kyekizibu kye tusanga mu ba councillors oba abakulembeze abamu abajja nga tebalina mirimu ne balowooleza mu ekyo kyokka obwo obuzibu bwe buto bwe bujja n'olabakomekeza nga bavudde mu bibiina byabwe. So mu mbeera efaanana bwetyo nina sinotrack amagulu 12 eri abo bonna abalyetaaze material mu Kampala wano bannange wendi musenyu amayinja plaster sand ate sebo n'okutransportinga olina byoyagala okubijja wano bitwala ggulu Arua Mbale nga byetagisa eyo sinotrack mbitambuza era mbitwala n'olw'ensonga eyo mutuwagire nina edduuka ekireka ku Kireka shopping center mu kibuga wakati kakati abaagala ebyennyambala jeans ebika by'ensawo zonna zolowoozaako ez'okumugengo zono ze bawalula ezitya bags safari bags baby bags school bags suitcase byonna tuwa bags oyo Kakoza Fred and Sons ku dduuka eri ekireka G22 ku Kireka shopping center mu kibuga wakati awo nange wenyimiridde so mutuwagire tusobole okutambula obulungi nga tutuva mu programu ng'enjala etuluma n'olw'ensonga eyo awo nange wenyimiridde mwenna abatulaba tweyanziza nnyo tweyanzeego obuwagizi bwe mutadde mu Good Talent okulaba nga tweyongera. Tutandikire ku kansala oli kansala twalabe kansala bagambye ye wagombola yawa yazze ne Mbooko mu kanso era kansa we yakomye oluvannyuma lw'okuba nti yawenyudde banne Mbooko nga bagenze okumaliriza okulonda obululu obubeera obwekyama nga abe NUP basinga obungi mu lukiiko olwo naye nga tebafunyeeko kifo ate abalina nga batutte ekifo. Njagala okutwala omukisa guno eri bannayuganda n'abali ebweru wa Uganda bonna okwegatta kwabo nga lopu wa parliament oba leader of opposition in parliament okwebaza kansala oyo ate no wankima abakojja wange abekima bakuzaala ndowooza engeri gy'atambulira mu miti waggulu eyo biki awanuke waggulu n'Embooko adisciplininga abo sebo kojja wange kansala wa mumyuka wa Kiso egombolola eyo webale nnyo omulimu omulungi gwakoze ku lw'ekibiina kya National Unity Platform nkyogera webale nnyo omulimu omulungi gwakoze ku lw'ekibiina kya National Unity Platform newankubadde mu nkola ennungamu babadde tulina obbagalamiza miggo ne babakubanga babagalamiza nga abantu abakulu naye mu busungu we buba buzze oluusi ekyo kijja luvannyuma saali kiwagidde kyakukuba woosanze ne naali kiwagidde ne sekuwagira singa wabadde olina obusobozi obubagamba nti buli omwagalamire wansi omukube ku kabina ka gavumenti wakoze omulimu amatendo ku lwaffe ffenna abeesiruwaza ku lwaffe ffenna mu nkola y'ebibiina nga twesiruwaza ne twesiruwaza nga ekyokukola tukimanyi naye ne twerabira nti ekibiina okutondebwawo kino kyatondebwawo kutwala bukulembeze kutwala buyinza enkola y'ebyobufuzi egamba noonya obukulembeze obukwate obunyweze obulemere kaakati we tuba nga twanoonya obukulembeze nga NUP ne tubukwata nga bakansala tulina kubunyweza tubulemere kakati gwe ate mu kifo ky'okubukwata obulemere ate obugabidde abalala batasobola kugabira babadde bakyamu era kansala wakoze omulimu ttendo kansala tebayinza vane bamugulako omusango ono kiro bamugulako nze olwaliwo ne bonzigulako omusango nga ndi mugwa byabufuzi sirina buzibu n'ekyo kubanga abatusindika abatulonda beba ansa bo abatulonda bagenze wansi bakitegedde era ezo likodi zigenda kutambula mu constituency zaabo ababadde bebuziza amagezi ababebuziza amagezi bino bigenda kutambula mu constituency zaabwe abantu babalaba batadeka babalabi kakati gwe ntwala ku poliisi ate baga musango gw'okukuba gwa Nagomola
tebagweyimirira teguliko ngasi bwe kinaba kyetaagisa kuba wangasi abo be bakubye nga bawaabye tujja kusonda kubanga NUP ebyo tubisobola okubisonda nze n'abalala abawuliriramu emirembe tujja kumusonderako naye kansala tukwebaza kojja wange ow'enkima webale nnyo balire ddala abantu bonna abeebuza amagezi watuwadde empanji y'entandikwa mu bantu betukola nabo emirimu naddala mu kanso zaffe abantu abali ebweru batusuubira mu birala bwe tutuuka mu kanso twefuula abagezi ennyo bassebo ne bannyaba ekigambo kukwasa kaadi kitegeeza nti bakuwadde kaadi oginoonyezeko akalulu okawangule ogenda otuule nga olina ekibiina ky'ovaamu era ekyo ekibiina kiba kirina okukutegeerera era okukutegeerera y'ensonga lwaki bwe tutuuka eyo tulonda obukiiko bwe twaliise kokasi nga kitegeeza nti byonna bye mugenda okukola musooka mu kokasi kati abo bagenda mu kokasi ne balonda n'aba kansala abagenda okukulembera obukiiko obwo bamala okubalonda ate ne batuuka eno bano ne beefuula ne beebuza amagezi ekyokwesiruwaza kinene sijja kukyogera naye nakyo naalibadde nkyogera singa si mu kapasite ya bukulembeze naalibadde nkyogera so ekyo kye baakoze kyabadde kibi era kansala yakoze omulimu amatendo era twabadde tuggulawo ekitebe bamuyise ayogereko abuzeko ku president mulage omuzire yakubye abo ababadde beebuza amagezi naye nga bali ku kaadi ya NUP eyo kaadi ya NUP abaana abasukka 29 baafa era ebifaananyi babitimbidde ddala ku kitebe kya NUP nti bw'oyingira by'otuukirako omusaayi gwabo ffe gwe tutuddemu omusaayi gwabo ffe kwe tufunira alawensi omusaayi gwabo kwe tufunidde ebitiibwa omusaayi gwabo abo abantu abamu kwe bapangisa amayumba abalala kwe batandise okuzimbira amayumba abalala kwe bagulidde amapoloti n'ebirala abataagalina naye ekisinga byonna ekitiibwa kye tulina tuli ku musaayi gw'abaana abo na bano be tutamanyiiko mayitire be tutalinaako malaalo be tutalinaako nti ali mu kkomera bweriti ng'ate kuliko n'abali mu makomera ffeno tuli mu bitiibwa eri bali mu makomera balwana babonaabona ku lw'ekibiina kyaffe eriyo abaalemala abaafuna obuvune abamu tebaliddamu kubeera n'amaanyi ga kisajja abamu tebaliddamu kutambula nga bwe baali batambula abamu tebaliddamu kutegeera nga bwe baali bategeera olwa enkuba n'embonabona gye bababonyaabonyezza nga batuusaako ebisago kakati obanga abantu baffe balemadde ku lwaffeffe abali mu bitiibwa bafunye ebisago ku lwaffeffe abali mu bitiibwa basibiddwa mu makomera ku lwaffeffe abali mu bitiibwa bafudde ku lwaffeffe abali mu bitiibwa nga ne bakadde baabo abaafa ab'eŋŋanda zaabo abaafa abaana baabo abaafa bali mu nnaku tetukwatangayooko contribution ffe nga bakansalazi nga tugyeko pulezidenti n'ekitebe kuga nti tugende tukyalireko ku bano ate nojja ne weesiruwaza enkola y'ebibiina noonya obuyinza bukwate bunyweze obulemere kakati NUP yanoonya obuyinza mu bifo ebyenjawulo ne tubukwata bwe tumala obukwata tulina bunyweza nga tulonda abo ab'ekibiina kyaffe bokka deni ne tubulemera ti 2026 tubulemedde tulina kugattako kutwala ntebe ennene tutuuse mu ntebe entebe. Kansala bw'otunuulira ekintu kino ono yavudde mu mbeera n'akuba embooko bakansala banne naye kino kize kirabikira amagombolola ag'enjawulo nga ne wano nnyini tuli ekira tujja kibuusa amaaso nga twala bakansala b'NUP basinga obungi n'akalulu ne kamalirizibwa nti owa DP yakawangula speaker akobwa speaker wano tuyinza ba tuli bamukisa nti yakawangula ali ku ludda olw'opposition nate mu areas endala ogenda okwekanga nga ba NRM ate bebakoze eki bebawangudde ekifo kino olowooza kino kivaawa abantu bano babakwasa obukulembeze nga tebaketegete biki be bagendamu abantu bano sente zisinga batwaliriza ddala lwaki kibabwe kiti abantu bali mu NUP nenge emitima giri mu NRM gye bava bakwata bukwasi kadi lwaki kiri bwe kiti kuba wangi wekize kirabika ekintu kino ndi balonda speaker balina obukulembeze balonda ne bakomekereza nga abe NRM bali bana mu kanso aba DP baliko babiri abe NUP bali 8 ne bamaliza ngo we NRM ate yawangudde akalulwa
Njagala okusima ekibuuzo ekyo pulezidenti nga bw'ogambye. Ekituufu twali twakajja mu buyinza twajja mu kibiina ekipya. Ekibiina ekipya abantu bakyagala. Tekyafuna budde mu mbeera eyaliwo eya tukiwandiisa tetukiwandiisa kinaabaawo tekiibeewo. Nti abantu abamanyi abategeera abaagala abasinga basigala wabweru bamala okutunuulira ekibiina bwe kigenda okukola ki ne tujja tuleeta jangu nga bw'oli naddala mu local councils eza wansi. Embeera ya jangu nga bw'oli nti tetwafuna mukisa gusomesa baana bya bukulembeze. Tetwafuna mukisa gusomesa oba gutendeka baana bya bukulembeze nga enkola y'ebibiina we yali badde nti omuntu yali badde nga asomesebwa ng'agenda okuyingira obukulembeze n'ayingira mu kintu ky'amanyi. Kakati bwe tumala okuwangula ebifo twatuuka ng'ate abamu tuli bayala nnyo ng'ogyeko nze n'abatono. Twajja nga tuli bayala nnyo ng'ogyeko nze n'abatono. Kakati nga abantu abasinga obungi nga balina ennyonta ya ssente nga bamanyi nti kati tutuuse wano kati kulya nga talina gwalowooza kumutegeerera talina gwalowooza muwabula byawedde nze abalonzi bansindika kujja kuteesa kati wano nze nina okuteeseza byenjagala ne yeerabira nti abalonzi abaamulonda era jjajja okudda ate bamujajinge oba bamuteeke ku minzaani. Ekyo kyatuleetera obuzibu naye ate ne tutakyenenyeza nnyo kubanga abantu abalondebwa mu gwokubiri gwa kusatu mu gwokutaano obukiiko obwali butandise okulondebwa ne basipiika. Jjukira ate basipiika abamu baali balina ku ssente kubanga abamu baabaddeyo. Kakati omuntu eyazze nga muyala nga ne landiroodi amubanja oli n'amugamba ngusasulidde emyezi 2 naye nga tamanyi nti wonsasulira emyezi 2 ssente z'osasulako otodde ku mmeka. Ekyo kye kyaleeta obuzibu. So nkakasa nga luutwe n'abantu bamaze okutegeera enkola y'ebibiina tugezezzaako era njagala okuyimirira n'okwebaza aba National Unity Platform kati omulimu gwe muzze mukola ogw'okuddamu okutandika okusomesa abantu kye bayita obukulembeze. Era naffe tugenda kwegatta kwabo okutandika okusomesa kuba obukulembeze tubumanyi. Obukulembeze twafuna emikisa ne tusomesebwa nga tukyali mu bibiina ebirala ne batulinyisa ne ku nnyonyi ne tufuluma abweru w'eggwanga papasire nga tugenze kusoma kye bayita obukulembeze. A good leader bw'alina okubeera. So kati naffe tugenda kugatta ettufaali okwongera okusomesa abo be tubadde tulowooza nti kuba okutendeka omukulembeze omuguluuminga omuteekawo si kyangu. Kati woba omufunye mu kiseera kino kirungi tugatte ettofaali tumutendeka ategeere kyateekeddwa okukola obutaddamu kuswaza kibiina kya National Unity Platform kubanga ekibiina kizze n'amaanyi. Ekibiina kyakabeera mu bukulembeze ndowooza emyaka 3 kigenda mu gwakuna kitondeddwawo kirina ekitebe ssematebe. Natunudde nga mu bibiina byonna ebiri wano tewali kibiina kirina kitebe kifaanana kya National Unity Platform. Naye nga ate tubadde n'ebibiina era nga naffe tubadde mu bibiina ebirala gye tuvudde ffenna okujja mu kino. Tewali kibiina kirina kitebe kifaanana kya National Unity Platform. Naye pulezidenti bwe yali ayogera nga tuggulawo ekitebe ne Secretary General yagamba nti twebaze nnyo ababaka ba paalamenti abo be twafuna abangi 58 ne twegattako n'abalala aba independent nga Bansanja n'abalala abafaanana bwe batyo bakkiriza nti essente ezibajjira ku buli mutwe ekitebe ze kyakwata ne kigula ettaka ne kitandika okuzimba ne kigula n'ebizimbe. Ngenda kubuuza nti omuntu ali atategeera bintu alowooze nti walibawo omuvujjirizi omulala omunene yateeka ekitebe kino mu nsawo engeri ekikulaakulanamu ettaka likiguze mu kibuga kya bbeeyi ebizimbe bya bbeeyi kitemagana tewaabeewo. Ekitebe kya National Unity Platform kya ssente za National Unity Platform. Sente zino zivaawa nyongezi tutemateme awo wenjagala bwe mubeera mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ekibiina kiweereza ababaka mu paalamenti waliwo essente ze bayita eza iPod. Essente ze za iPod basinziira ku babaka b'olina mu paalamenti. Ababaka b'olina mu paalamenti ze ssente ze bawa ekibiina kyo ky'ovaamu. Gavumenti eziwaayo kubanga eteekeddwa kiri mu ssemateeka. Ate kibayita gavumenti yenze naawe n'oli oba ogiwagira oba togiwagira
mu kiseera ekyo ebeera gavumenti ebikolebwa biba bya gavumenti bwe tudde eno mu pate awo ne tulyoka twawukana kubanga nze olwaleero omusolo gwempa pulezidenta bwe nkulaga omusolo gwempa mu revenue ku mmotoka yange eyo sente zeesasula sinotraka buli trip ya aggregate gyetwala n'enkola voucher oba n'enkola invoice oyinza okugwedda noga nti abantu balina sente naye ng'ekituufu tetulina sente zonna gavumenti tuzigiwa kakati gavumenti ekwata sente okuwa ebibiina byaffe tolina weyinza kuŋŋambira nti ate zaki buli mubaka wa paalamenti ali mu paalamenti abantu abatulaba tuli nkutu kwa good talent za Sonko Muhammad tuni honorable Kakoza Fred ono senior councillor mwesiga mbintu ya abaddeko councillor okumala akabanga agezaako tutematemera sente ezaakoze ekitebe kye NUP ezimu ku zo wezinza okubanga ziva era nga sente zino buli kibiina kifuna mu sente zino gwali abadde alowooleza mu ngeri endala sente zivawo zikola zitya tulakkalira amaaso ku lutimbe amaaso gegeke wano kansala atunyonnyola buli mubaka wa parliament tulina ababaka 58 mu kibiina kya National Unity Platform abakiika mu parliament abagendera ku kaadi abali ku kaadi ya National Unity Platform nogambe lona abatali ku kaadi abeegatta abatwegasseeko nga honorable Nsanja kati n'abalala buli mutwe gwa mubaka wa parliament gufulumirako obukadde 45 omwaka buli mutwe buli mutwe gwa mubaka wa parliament oba ntegeerekeka buli mutwe gwa mubaka wa parliament ali mu parliament nga yagira ku kadi y'ekibiina ku lw'ekibiina kye gufulumirako obukadde 45 zidda mu kibiina direct siza mubaka ng'omuntu zijja mu kibiina kubanga ekibiina kyamuwa kaadi n'agiwangulirako era atudde mu parliament ku lwa kaadi eyo buli mutwe gwa mubaka wa parliament ali mu parliament gufulumirako miliyoni 45 omwaka kakati kwata miliyoni 45 omwaka ze calculating baya ababaka 58 tayimuze emyaka 3 gitwakamala tuba tusobola okukola ekitebe kifaanana bwe kityo FDC yalina ababaka 36 ekisanja kiri kino ndooze na 32 something naye ffe abafa bakajja twakabeera mu resistance emyaka 3 oba 4 tusobodde okukola ekyo sikondeming bitebe birala oba bibiina birala kubanga naffe abamu twaveeyo mu bibiina ebyo naye batulaze maturity mu nkozesa ya sente ate president n'agamba nti twali tusobola okugula ekkololo twali tusobola okugula emuyenga twali tusobola okugula awalala oba enaggulu n'awalala twava mu ghetto tulina kugula mu ghetto okutufaananya abantu betuvaamu abo abatulonda sebo president waffe wa National Unity Platform n'olukiiko olufuzi tubeebaza ne sekwebaza yenna nti awo we muyise we mukutte we tuba tutambulira kijja kuba kyakulabirako nnyo eri ebibiina ebirala nti ekibiina eky'emyaka 4 kisinze ekimaze emyaka 38 mu bukulembeze kya NRM nga kyekirina kubanga ojja ngamba ekya DP ekimaze emyaka 5 naye sente zino zigiddira oba engeri eri mu biza esinga okufuna NRM efuna sente nnyingi nnyo okusinga kugambe buli mutwe gwa mubaka naye bo bakyalemeddwa erina ababaka basukka 207 basukka mu 207 si 100 ffe tulina 58 bwe tugattako bawero wishers n'abo aba independent abatwagala ne tubeera mu babaka nga 57 naye bano be tulinako obuyinza bali ku kaadi bali 58 kati aba 58 era president yabeebaza nnyo SG n'abeebaza nnyo leader of opposition n'abeebaza nnyo ffe abali mu local government twafunye okusoomozebwa abali mu local government ku district level ku cities ku municipalities ku town councils ne sub counties tulina okusoomozebwa oluvannyuma lw'okugula ekitebe ne tukigulawo ne kifaanana bwe kityo nga ffe tetulina wadde ata mutwalo ogwambuka awali mu kibiina kati nkuba omulanga eri aba National Unity Platform mwenna mu sub county mu town council mu municipalities mu cities ne districts tutandike okuleeta sente mu kibiina kisobole okutambula ekibiina kitambula nga ne sente weeziri oba guba mutwalo bw'okaliculatinga times abakulembeze abali mu local councils ku kadi ya NUP
tusobola okuweza miliyoni zinga 10 buli mwezi. Tusobola okuweza miliyoni 10 buli mwezi. Ezo zigattako kinene. Ng'akoze mutwalo mu Uganda yonna abali mu local government. Tusobola okuweza miliyoni 10 buli mwezi. Ezo miliyoni 10 we ziba nga zijja buli mwezi. Ekitebe tugenda okumala omwaka tuba tulina obukadde nga 12 era tuteekeddwa okubanga tufunye. Bwe kitaba ekyo tutandika okusondanga sente okusinziira mu bitundu byaffe. Tugule ettaka naffe tugezenga Wakiso district tugule ettaka kutuzimba ekitebe kya National Unity Platform naffe tulage nti tukolera ffe tusinga namba. Ekyo kye kirowoozo kyenkubira abaloko government mwenna n'aba cities mwenna kwe kusoomozebwa kwe twafunye. Tweyagala mu bitiibwa allowance tumufuna tunyuma tunyirira tutambula twevuga tutuula bitiibwa tubirina office tuziyingira nete tuna contribution gye tuteeka mu pate yaffe okuleka abamu abatonotono mulimu abamufu abalina emitima egikola kino ga nti akulwa ekibiina mu kitundu kyenvanjira bwente n'abala ekiseera kituuse okwegatta ku babaka ba parliament abo president be yasiimye ne leader of opposition ne secretary general waffe n'obukulembeze bonna bwe babasiimye naffe batusiime nga batusiima tulina kwe tuyimiridde ku tofaalire tugatta ku kibiina kyaffe. Okay, ensonga za ekitebe kyagguddwawo juzi waneeno ye abantu bonna bakunganya okuva mu ggwanga ag'enjawulo twalabyeko abakulembeze twabeereko Dr. Kiza Besigye ngazze n'abakulembeze abalala kino bw'okikwata n'okibalansinga kiki tulaba mu maaso awo kubanga yaliko omukulembeze yakwatiranga kaadi ekibiina kya FDC yajja n'ababaka abalala ba parliament ate okuva mu bitundu ebyenjawulo wayinza obbawo okwegatta okwenjawulo okulaba nga president ayinza kubeera omu abamu bazze buzi just kulabako na kusunga like bw'oba osomedde ebintu mu bbaasa akalu katugenda mu 2026 kiyinza kukuwa kikino eno kansala njagala saagala ondowoozese nti waliwo abazze okusunga nze ndowooza wewabanga waliwo bazze kwegomba mukikola mutya era bwe baba nga bazze kwegomba mbadde nsaba bye babadde beegombye okutwala mu bibiina byabwe beegombe bajje bagatte ettofaali ku kibiina kya bayingire buyingizi tusobole okugatta tutambule nga tuli wamu sirowoozayo muntu yazze kusunga wabula bazze ne beegomba ne balaba era mbasaba mpita ku muleereetu guno eri abatulaba n'abatuwuliriza nti mujje abazze nga muzze kusunga nga ono presenter wabadde agamba naye nze ngamba nti mwazze kwegomba mwegombe muyingire buyingizi mu kibiina tusobole okutambuza ekibiina kyaffe. Ekyokubiri ebibiina weebiri ate mu nkola ya demokrasi ebibiina birina okubeerawo ogutali musango era tetuna buzibu nabo era nze mu bantu mu Uganda wano bensobola okuyimirira mu bulamu bwange ne wendi banvudde mu nsi n'abaana bange nkibagamba nze siri kyawa Besigye siri kyawa omugenzi Haji Nassa Ntege Sebaggala ate sisobola kusyawa president wange Bobi Wine president w'ekibiina ki njagala nkiddemu bwenti siri kyawa Haji Nassa Ntege Sebaggala omugenzi ye yanfuula kikyendi abantu okundaba yali najjas na Haji Nassa Ntege Sebaggala siri kyawa Kano Kiza Besigye yanteekako ettofaali okufuuka kikyendi siri sobola kukyawa pulezidenti wange aninyisiza eddaala okuva we nalinga nkiiko okudda ku district level era kyova laba ne mu kalulu ka by election ng'ajja abeere omubaka wa parliament mu parliament akakyaddondo nakalimu 10 ku 10 akakyagulanyi nga mulabamu ekitangaala era we yali ng'avudde okulayira mu parliament ne tugende Kasangati kusaza yagamba mukyala we kati first lady waffe mu NUP nti one day you will be a first lady of Uganda. Uganda bakijjukira bulungi nnyo. Naliwo nga ndi waggulu kuba ffe twali abamu ab'amaanyi awo mu kutegeka n'okukola ki. Abamu batulaba bano babiyita byangu. Era nali omu kwabo abaatuula
ku makya emisana n'olweggulo nga tugamba nti candidate wa DP mu kiseera ekyo twagale okumusaba aveemu ono akwate kaadi ya DP ne kitasoboka ono naga nti nzigira ku independent era mu bantu besisobola kwerabira njagala n'okusabira omwoyo gw'omugenzi Kaloli Kiwanuka wano mu Kira eyali headmaster wa Sente Cyprian ne registrar omupya Katulamu Patrick eyafunye obwa registrar bwa Kira nti twakola omulimu munene nnyo n'omugenzi Kaloli mu campaign za president waffe okulaba nga awangula ekifo ekyo era okwogera kwo kwasooka nga avudde okulayira yatulaga nti one day one time ajja kubeera president w'eggwanga era singa tebwali mu mbeera eno yakubba bano abakwatamu olwaleero yali badde president naye tukisuubira nti ekisanja ekijja bagenda kugamba nti president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye bw'ati nga litandika nodekeza bise wishogedde era njagala okwebaza owekitiibwa yali former president wa FDC nti gwe ebintu obiraba ate ebintu obiraba mangu nga banno tebannababiraba twali ejjinja mu kalulu ka Mwiru nga Mwiru wa FDC onalebo Mwiru nga Mwiru mu kalulu ka Bobby oba president waffe wa NUP Akakyaddondo Mwiru yali omwogezi wa FDC era teyawagirirako ddala Kyagulanyi Ssentamu naye bwe bamujja mu parliament ne tugenda mu by election president wa NUP yavaayo bulambalama ne tugenda mu kalulu ejjinja n'akayiga era Mwiru n'akawangula by election eyo n'agiwangula naye mu byesisobola kwerabira mu bwongo president wa FDC former Kano Kiza Besigye bwe yaliyo Kadaala Biden Mugisha Muntu yali president wa FDC owekitiibwa Kiza Besigye yagamba nti mwe basebo mwenna abali wano ekyaddondo yeriva ekyamaanyi ekigenda okukulembera eggwanga lino ng'agamba Kyagulanyi nti wadde nze nva Kyaddondo naye era ekyaddondo nga bwe mumanyi Kasangati era okijjukidde era kiriva Kasangati ekigenda okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino kitegeeza nti ye bino bye yayogedde eno nga tuggulawo ekitebe yabiraba dda ng'omukulembeze era n'amu appreciatinga era n'amuteekako amaanyi ge kakati tulinda bulinzi campaign zijja naye tubasaba bonna bajje twegatte tubeere one person okusobola okuwangula obukulembeze bw'eggwanga President Museveni akooye ekituufu akooye emyaka 37 bw'ogattako gino gye yali mu nsiko 5 gye myaka 42 mingi tosuubira kuba ti president oleeta abawabuzi nga baana bato bawabule gwe omukulu ate gwe nolowooza nti gwe omukulu okyawabulikika kitegeeza omukulu yalina okuwabula abato so si abato okuwabula omukulu ate bw'aleeta abawabuzi akuwa obuwabuzi olwaleero n'omala emyaka 2 n'akugoba ate n'aleeta omuwabuzi omuki kakati ye omuzeeyi watuukidde awo nti ye yaleeta abawabuzi ate ng'aleeta bato bamuwabule kitegeeza ye yateekeddwa okuwabulwa ye yalina okuwabula era wensabira nti so president totunyiiza tetulina kyamaanyi kisingako ebigambo bye twogera naye totunyiiza tokyasobola kuwabulibwa abavubuka wabula gwosobola okuwabula abavubuka ng'ovudde mu ntebe nodda wootudde n'obeera omusajja mukulu omuwabuzi w'eggwanga lino nga tulina bye tukusomako tutandika okuwandiikako ebitabo so si kubanga ate ffe tukuwabula towabulikika kale tuli honorable Kakoza Fred just kimu kyokka kitunze okusembyayo obadde osiima abantu nkumanyi ng'omuntu abadde mu kibiina kya DP okumala ebbanga eriwerako naye bw'osiimye owa FDC n'osiima Kyagulanyi kibiina ekipya kye wayingiramu n'osiima omugenzi mawe omuleseewa nga tobadde wa DP okuva emabega wonna nga bagamba Kakoza nkoze kooza wonna wonna emabega paka nga ovidde mu kibiina okudde nga mawe ye mukulembeze era nakye yagattako se eng'ombe tesobola kuvaawo yakakoza nti Kakoza nkoze Kakoza nseese Kakoza nyenye tesobola kuvaawo kubanga era yaleetebwa Haji Nassa Ntege Sebaggala ekyokubiri tewali muntu atalina kyakoze mu kibiina kye
nze nayagala Mao president I mean minister we byamateeka ngali mu parliament nayagala omusajja oyo banange nga debater ebyo biseera byaba Mao byali byaba Dr. Nabwiso ebiseera byaba Mao byali ebya honorable Waswalule honorable Nsambu ba honorable Luchamuzi bayingidde ba honorable Gengala Tigo ba honorable ono yali avebusiya yali muganda wenga minister Kenya bamuyitango ogwa ani basasiri ogwalo no twamuzike eyo busiye eyo bamuyitanga ani yazivuganyako no bwa president ngali munyonyi ebisere byo nga basuubite bannajja basemuju basegona bani ngate bannabeera bwe ntunulira olwalero omuntu atendereza ababaka ba parliament okusinga abasajja abo bansambu okusinga abasajja abo balule aba abasajja bakola aba abasajja balina emigongo abasajja balina emigongo nga bwe boogera baba boogedde abo boogenga latigo ba agula awoli gwe mbadde njogerako agula awoli nga bwayimirira mu parliament ogamba nti ye omusajja akoze eki bawinikiiza bono omukyala gwe twabadde naye yasabye yatusabidde essaala bamuyita omulwanizi w'eddembe oyo omukyala oyo Miriam Matembe abasajja balina emigongo naye lwaki Mao namwagala nnyo mu parliament mu biseera ebyo nga ye ba youth abavangayo ne boogera noga nti omusajja ayogedde ngayimira kufula parliament yawo waliwo no ekanya naye yajja muto waliwo no kato watololo yakomawo bamuyitangani yali owa youth era abasajja balina amaanyi nga bwayimirira owulira nga toyagala mwana kuyita ku TV toyagala kulaba muntu yenna atataganya kubanga balina ensonga nga boogera era tubalina olwalero abatono ennyo nga bwowulira basegona abo bwowulira ba lead of opposition abo naye tetusobola kutuuka ku basajja bali ku bakazi abo basesiriya ba Miriam Matembe bawinikiiza bagulibwanga tebyaliwo so mumere faana bwetyo kyondeseeko nti lwaki seebaziza ono nze okulinnya ennyonyi omulundi gwange gwasooka yali UID era abo ba kansala Sebuufu abo ba Honorable Lulume ba Honorable Mabike ba Mukakulubega baani balondangamu abantu be batwala okutendeka wabweru w'eggwanga na wano nga tukozesa bassebagala ne mandate eyo eyalinga ey'okuba nti Biden nga DP ye readinga ne tugenda okutendekebwanga kati ekibiina kya DP ekyabajjajja bange sisobola butakyebazaako ekyo nti ndi omu kwabo abatendekebwako ku ssente z'ekibiina ekyo era nenjiga okwogera mu bantu n'okusengeka ensonga n'okwagazisa abantu naye Mao ng'omuntu sina kyesobola kumwogerako wabula mwogerako kiri ng'akyali mubaka wa parliament yali mulungi nnyo mu kiseera kino sisobola kumuwaako comment yakola mpoomye nalunga yagoya amayuuni densobola okuwaako comment era besobola kwerabira mu bulamu bwange abantu basatu Haji Nasante Gesebagala mukaba amuwa ekyumula ekyemirembe amusonyiwe byamusobako Dr. Kiza Besigye mukama ayongera okukuwangaaza wadde byonna bibeerawo nti nze siberangako mu FDC ate we yajjira 2 yali reform agenda awo ne owekitiibwa president wa National Unity Platform Kyagulanyi Sente nti yajjanga asaaga n'afuuka ensonga ekyo kyokka kimmala kuba ffe tuli bakulu okumusinga naye byakola ate naffe tubyewuunya n'omulala gwe naaligaseeko yali badde owekitiibwa Kawanga Semwogerere enkwata gye yakwata ekibiina nga tekitundiddwa nga tekimenyese nga tekikoze eki era naye nsaba mukama amuwe ekyumula ekyemirembe amusonyiwe ebyamusobako mu nsi kati ffe tuli kye tuli olwa Semwogerere olwa Ntege olwa Kiza Besigye ne Bobby of course Bobby atusanze tumaze okuteekebwa era ffe ettafali lye tulina okugatta okwo kwe kuba nti okuteekebwa kwaffe kwe twafuna tuyambe generation yento okugitendeka obulungi ogwo mulimu tugwewadde ku lw'ekibiina kyaffe. Okay, kale yakulira mulimba talwiwo mwenyaze Sonko Muhammad tusinzidde wano mu kitundu
mu Kirema bakitya Kirema Rehabilitation Center esangibwa wano Kireka wano mu town waneeno tuba ne kansala Kakoza Fred ono kansala ku kiiko lwa district ye Wakisonga tuwayamu ensonga ez'enjalo zitegedde bulungi nnyo. Comment section tugirekawo awo osobola kujja no commentinga n'obaako ensonga n'ogamba ati ensonga gundi eri etya mwogere ku nsonga bwetyo oba kitegere tongere okujjukiza ntukola airport pickups oba okoma wano mu Uganda nzo tucontactinga ne tukutambuza bulungi nnyo nyini ddala. Kansala final remarks obugamba ya abantu bawaneeno tuluyita olunaku bassebo ne banyabo nga tusiibula manyimu bannamawulire mulina bye mulondamu ebikola amawulire njagala kino eri generation ento naddala mu local councils eziri wansi enkola y'ebibiina etegeeza noonya obuyinza bukwate bunyweze obulemere noonya obuyinza twabunoonya kwata obuyinza twabukwata mu NUP nyweza obuyinza tubunywezeza mu councils lemera obuyinza tubulemere nga National Unity Platform ali jajja bwa bulemeranga mu complaininga naye akole aba batamanyi kyekyo kibakola kibagamba naye nze manyi nti ateekeddwa bulemera kuba yabunoonya n'abukola ki kakati naffe tuli mu kubunoonya obunene tubukwate tubunyweze tubulemere akasembayo ntumira tulaba mwenna mu Uganda tulina bye tusobola okukola ku lw'eggwanga lyaffe tulina ettufa lye tusobola okugatta ku ggwanga lyaffe mutukkirize mutunuunemu ebirungi bye tulina mubitwale ng'ensonga ebibi mubireke mu bye twogera londamu ebirungi nga munnamawulire tubeera n'abamawulire bangi nnyo ne wali munnamawulire akukolera noga nti oyo bwajja n'ayogera nga Ssemujju Ibrahim Nganda yali munnamawulire bw'ayogera owulira nga mu butuufu kyayogedde kizitowa naffe kye tuliko ne munnamawulire wange ono good talent londamu ebirungi byoba otwala bikugatteko ebibi bireke naye nga nange nina business nga bwe nabagambye akedsi amalwaliro n'ebizimbe ebinene by'amaanyi nsaba omulimu nina emmotoka ennene sino truck magulu 12 gyesobola okukola buli mulimu gwonna ogw'okuleeta omusenyu okuleeta amayinja okuleeta stone dust okuleeta plaster sand okutransportinga bloka okutwala pavers bloka z'omusenyu ebigoma wonna w'obyagala asobola obitransportinga ate ne materials asobola omuleeta ndi musajja anoonya omulimu ate kuluntaza kasita omulimu gubanga si gwa bubbi na butemu egyo emirimu emirala ngikola n'ogw'obusamize sigukola obubbi obutemu n'obusamize egyo sigikola emirimu egisigadde gyonna ngikola kasita gibanga nsobola okufuna 10 ekiweerera abaana bange n'okubayimirizaawo nange okubeera obulungi ate 10 ekyo kwe njagala okutoola ngatte ku kibiina kyange mu kitundu mwenva mbaagaliza bye mutwagaliza okubeera sebo good talent mwebale nnyo mwebalire ddala mbakakasa abalabi abatulaba wano ne munnamawulire wange ono buli week tujja kubeera nga ffenna ati buli week tujja kufunangayo kye tujja okwogeramu ko akifunyemu akifunemu atakifunyemu si musango mwebale nnyo mwebalire ddala Amina nze Sonko Muhammad Maira Enja abede mabega wa kamera tujja batusinkana ate omulundi omulala ogunaddako nga twogera ku nsonga endala ez'enjawulo ne program zaffe endala nga muzimanyi bulungi nnyo kale mubere bulungi mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 nkaaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155.